program World Report galubindi tukiridde mu ggwanga kuba kukirira katukibirize tugende mu ggwanga erya Bangladesh. Mu ggwanga erya Bangladesh eyaliko omukulembeze w'eggwanga lino Sheikh Hasina mukyala myaka 78 kooti emusalidde okufiira ku kalabba bagandi afiire ku kalabba alyoka amanye nti wamagwe n'embizi bagifumba enva kubanga yakola bye yakola nga ategeera era nga agenderedde. Omukyalo ono Sheikh Hasina yakulembera ensi eno okumala emyaka 15 naye mu ngeri ya kisibira mu bbwa tomulabe kubeera mukyala yagijukira mu ngeri ya kisibira mu bbwa okutuusa gy'oli abalamu mu mwaka ogwa 2024 twali wano yali July kubanga okwekalakaasa okwatwala omukyalo ono kwatandikiriza mu masekati ga July awo ne kugendera ddala okutuusiza ddala eno gye bigwera mu makkati n'okuyisa mu August awo. Ekyali eyo olwaleero bakituuma July Revolution, oyinza ogiyita July Mass Uprising, Gen Z Revolution, Students People's Uprising, kakati n'ebiringa nga bwe bityo. Naye kano kowuliddemu nti Student People's Uprising kikyali ekikulu. Munnange abaana bannansi mu ggwanga erya Bangladesh be baakulemberamu okwekalakaasa kuli kwe nkugambye okwatwala omukyalo ono Hasina Sheikh myaka 78. Abaana bano bakizuula nti bwe walinga osoma mu ggwanga erya Bangladesh kyenkana ng'osomera bwereere kubanga emirimo emirungi era egyayinzanga okusasula gyabangako bannannyini gyo nga tteeka lya gavumenti yaliyisa nti emirimu gino gy'abaana b'abaagundi. Omanyi ensi eno Bangladesh yesimatula ku ggwanga erya Pakistan mu mwaka ogw'1971. Ensi eno Bangladesh lwefuna obwetwaze nga yejja ku ggwanga erya Pakistan, era olutalo bagiyita Bangladesh War of Independence 1971. Abasajja baakuba emmundu ne bamala basuuza gavumenti ya Pakistan obuyinza kubo. Kakati mu kugenderera okusiima abalwanyi mu biseera ebyo abaali abakulembeze kwaliko kitaawe wa Hasina ono. Ne bagamba nti basajja mwe mulwanye ennyo era kati tutaddewo enkola abalibeera abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe ne bazzukulu b'abaana bammwe be balitwala emirimu egisookerwako ddala ng'era bo tebagivuganyaako. Kyenkana emirimu ebitundu 20 n'okusoba nga byateekebwawo gwe ne bw'ogenda n'okisaba nti bannange nze Samula nzaalwa Busubi, ekyamazima nga teryagukuwa okuleka nga kitaawo yali mulwanyi, jjajjaawo nga yali mulwanyi. Ekintu ekyo ne kirumira bannansi ba Bangladesh ebbanga kubanga abantu basobola okukola ekintu mu bulungi naye ne mutuuka okubabuuza nti abange yemmwe abatugamba nti nno mwalwana ani yabatuma? Buli ekijja nti ffe twalwana, buli ekijja nti nedda ffe twalwana, buli ekibeera nti mwe mwali ludda wa nga mwaliwo kubanga oba olyawo ffe abataaliwo ne bwe twandyagadde okuba oba olyawo enkola eyo si gye twandyagadde ey'okulwana. Yes, mwalwana mwebale. Gavumenti ye Bangladesh abeekalakaasi bino bye babagamba mwalwana mwebale naye ani yabatuma?
fani abaga nti eyo yenkola oba oli awo twanditeesezza ne tutalwana ye mwebale mwalwana naye teruukome munnanga abalenzi abato n'abantu mu nsi eyo ye Bangladesh bwe bati bwe baalabanga gavumenti ekulembera mu ggwanga erya Bangladesh naye nga gavumenti yo tekyusaamu okutuusiza ddala mu mwaka oguwedde gwa 2024 abasajja abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ne beejuuba ne beekaajanga okukira ensolo ezimazeeko ekyeya. Kaakati wakati mu kwejujuba gavumenti yasooka neeyogera nabo nga bakkakkana ebintu ebyo nno ssebo mu mawanga bigenze bibeereramu ddala. Gavumenti ennaku zino zigugulanye n'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu mulembe guno ogwabo. Kakati gwe tufaananirwamu eggwanga wali e Madagascar, e Kenya awo byabaddewo, e Nepal byabaddeyo, e Tanzania byabadde bitandiikiriza okujja n'amawanga amalala. Naye nga buli omu ajja alabira ku munne. Abange temukoppa ebintu ebyo. Amawanga agabikopye gabuuza olabe. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo bano ne baga nti kakubye ne bakka ku nguudo batandikiriza mpola kumbe bagenderera. Prime Minister ono asaliddwa ogw'okufiira Kalabba n'abeegayirirako nga buteerere n'ayogerezeganya nabo nga bwereere bagenda bugenzi mu maaso. Teyalwoko n'alagira intaneti bagimaamuleko ne bagimaamulako. Teyalwoko n'alagira amasannyalaze bagejjeko ne bagajjako. Ebintu byonna n'abikola ng'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala baganye. Kakali yagenda okulaba nga mpa magombe gazza ng'embuzi eruma weesula. N'alagira ab'amagye munda mu ggwanga eryo erya Bangladesh bakwate emmundu buli agikutte gwagitunuzzaamu amutte. Shoot them! Mubakube! Mubamale amamiima. Munnange era n'abasajja bano nabo tebaali babi kubanga baali babalagidde ng'ate abalagidde ye mukama waabwe. Njagala okukubuulira nti ebintu bino byagenze okuggwa. Omanyi wabaawo okukola okubalirira ngera bwe tulaba mu ggwanga erya Tanzania olwaleero wadde okufa kw'abeekalakaasi kwaliyo gye buvuddeko emabega. Naye amawulire gagenda geeyongezaamu, gagenda gajja bazuula amawulire amapya. Era we twogerera kakati Tanzania awo nkuba kyakulabirako nga naye tuli mu Bangladesh. Mu wikendi eno weggwereddeko omukyala Sumia Hassan yataddewo oba yagenda kuteekawo olukiiko olunoonyereza kubanga ekyamazima omulambo tegukwekeka. Ab'amagye bagezezzaako okukweka emirambo naye ssebo wakiri ekivundu kigiziikula. Kakati nanga tataddewo akakiiko banoonyereze ku abo abaafa n'engeri gye baafaamu. Kakati ne mu ggwanga erya Bangladesh oluvannyuma lw'ekiseera okunoonyereza kwabaddewo era kwateereddwawo mu mbeera y'okumanya biki ebyaliwo. Bagenze okuwunzika nga bonna bakkaanyizza nti abantu abali eyo mu 1400 n'okusoba be baalugulamu obulamu, be baafiira mu njega eno gye nkubuulidde eya July Revolution ey'okuwakanya engeri y'okufunamu emirimu mu mwaka ogwo guwedde. Kakati akakiiko bwe katunudde mu nsonga zino zonna ne kakizuula nti mazima omukyalo ono yavunaanyizibwa. Si mulala yenna naye yali Prime Minister yateekeddwa okuvunaanyizibwa kubanga ebiragiro bye yawa bye baaviirako abantu 1400 okukkiririzira kumwa n'abalala abasoba mu 2000 okubuuka n'obubalangulo ng'alagidde ye Prime Minister. Kakati akakiiko kasaze omukyalo ono wadde nga taliiwo baamusalidde nti era okuva lwe yadduka mu nsi eno
ekibonerezo kino kibenga kyatandika okubalibwa wakwatirwako mwana wange ajja kuba abitebya kalabba tewali kirala kalabba tebereze yali omukulembeze w'eggwanga mu kyasa kino eky'omulembe omuti ngaga nti bagenda kumutugumbula kyokka newankubadde bano bamusalidde ensonga zino bwe zaamala okubalukawo gwe omulunya mpuliriza n'ategeera nti ebizibu byali bikaye kubanga abaana bano bwe beekalakaasa bayongerebwako bannansi abalala nekiva mu kubeera nga okwekalakaasa kwali kw'abayizi aba yunivasite nekigenda nekibeera nga kw'abantu bonna abaali bavunaanyizibwa ku nsonga eno mu ggwanga eryo erya Bangladesh. Ono bwe yalaba nga gujja bagidde omunafu azadde kaliira n'abissaamu engatto n'adduka emisinde. We twogerera abamulabako baga nti ali mu ggwanga erya India, ebuyindi awo waawangaalira wakati mu kumukuumirawo ng'omunoonyi w'obubudama yadduka olutalo eri abo abamunoonya abaagala okumutta kubanga ekyamazima ne mu bukulembeze bwe banywanyi be India baaliyo ne mu gavumenti nga mwebali era oba oli awo nti n'amaanyi bayinza okuba bye bamuteekangamu ago agamusobozesa okukola ebyobuzira ebyo bye yakola. Kakati eyo gyali mu India naye oba oli awo balina essuubi nti bw'aliba akwatiddwako ayinza okuteteerwa n'addeeka banaamuteekako kumunoonyerezaako kumunoonya bamuteekeko bambega bamukwate banaamusaba bakulembeze baggwanga erya India. Ebyo byonna bwe bityo bwe biri naye waakiri kyekibonerezo kimuteereddwako nga wakukkirira zirakumwa nga bamutta beeyambisa akalabba alyoka akitegeere. Omukyalo ono tasaliddwa yekka, waliwo n'abalala bangi abasingisiddwa omusango guno ng'era nabo ebibonerezo byabwe ebirowoozebwa okuba nti beeyisa mu ngeri etali ya buntu nabo ebibonerezo byakukkirira zirakumwa ku kalabba. Jagadde kutegeeza nti eyali Prime Minister Hasina ayanukudde abamusalidde n'agamba nti bano beekubidde babadde ne kyekubiira era tabafuddeeko agenda kugenda mu maaso ng'akola enteekateeka ze nga bwe ziri kubanga bino by'amatu ga mbuzi kumuliisango. Naye ng'ekituufu n'amawulire newankubadde yeewakana ayinza okuba yabikolera mu mateeka naye nga yalagira abatemu basirikale si batemu yalagira abasirikale batemule abantu